eri gy'olengera ye O2 Arena tokwate eyo bw'ofuluma station just move to your left tambula ku left yo nga kamera bwegenda okutambula just move to your left yeah sorry kwata ku left yo wano era ogenda kusanga akagambo akalaga Intercontinental London the O2 tugenda kuba tujja bwe tuti bw'ofuluma station just ku left yo ate ngera still ku left yo wali bus station waliwo bus station yawo kakati bw'oba ovudde ku station nga bwe tuzze tutambula wano waliwo engeri ya roundabout ojja kuba ogiraba baasi ziyita wano wennyini baasi ziyita wano ojja kulaba akapande kano kennyini Waterview Dive tambulira ku kapande kano kennyini this is the route yes tutambula tuti gwe tuli naye Sabbath, one of the longest serving promoters in the UK, the biggest, the baddest, Jose Jobs League. Omukulu sigenda kuwana bigambo mukama twagala okumanya enteekateeka ziri zitya obudde nobukya era obudde buweddeyo naye engeri gyali nti omusajja munene mu ggwanga tufunye ennaku ezimala okuba nga tumuteekateeka kibangawo it is one of the first of its kind so Jose Jobs League twagala abantu bagala okumanya enteekateeka ziri zitya okuyingira kuli kutya byonna tunyane tiimu okunyingira bannayuganda baadi mutwe abagala kujjako ku O2 tuli ku O2 tickets zikyaliwo tutambudde bulungi so okubaza bannayuganda mwe bali kutwagala twasooka netwatola Crystal Palace netukyusa time nemukkiriza tewali ya cancelling on record tewali ya cancelling twakyusa time naye bwe twalabye nti ekifo kikendedde kubanga Crystal Palace ekifo ekyo bakikola nga tebagala tables kyokka bannayuganda baagala nnyo okutuula eyo ensonga lwaki ekifo kiri kyafunze netubanga tulina okunoonya ekiddako omukama mulungi bafunye ekifo abantu bagenda okutuula ne beeyagala tusobola okufuna tables ezisuka ne 200 waliwo tuli kinene nnyo kinene ddala naye era tubula tukyalinawo tables twali bizinzemu tables abantu babukinga tables ezo naye batuwagadde nnyo today this morning tusena okubyasisawa nga nvugeko nga ndigize bantu babukinga ali mukamera jamuvugeko nyambako tuli driver naye nyambako kintu kitudde bamira nata mbukinga tables natambula abantu bagadde nnyo event eno ate kibazamu amaanyi omuyimbi omukulu n'abalala bonna olunaku bakola rehearsals ono record sireta ng'omuntu ayagala event eno atajagala mwagazi sente ng'ayagala yongayiwayini abadde akoze sofa emyezi gigenzemu ebiri ng'alikola rehearsals kinzizaamu amaanyi tuli ku O2 abantu tubakubiriza bongera okugula tickets ekifo kinene kakati Sabbath olunaku nakuza mwezi nga 2 ye Saturday ya week ejja tugenda kujja ssaawa mmeka miryango gigulibwawo ssaawa mmeka abatannasasula waliwo omuntu aliyo nga ayagala okumanya table sente mmeka njagala kubeera gyebayita ordinary sente mmeka bakikola batya tulina linki etambula ogenda n'obukinga tukyalinako seeza £70 eyo tiketi otula kuzi katebeko wali n'olaba event paka lwonoonyumirwa n'osituka n'ozina newabaweeza £100 tiketi ezo ziri available otula ku table then olwokugenda n'okugula ekyokunywakyo n'okumanga ojja n'obulungi banagenda okutuuka ngakuteo okuliko akukunywa akasookako just akakuteeka mu mbeera ekusikiriza nawe kwate musawo ogenda obuleba naye tulinaku online tiketi olwataano ebwe tunatuuka kumanya ogenda kukyuka musiza ataano tubakubiriza abantu bagule kati agula kati asobola gifunira ku lwataano naye kumulyango ligenda kyuka kusinda ku mbeera eneero so tulina linki etambula bakubire buli muntu yenna enamba zinateeka ku posters kakati the other thing ebintu bingi nnyo bize biyitingana kweno shadderiko kuba oyatandika okubeera ngaeyitingana nti ate bannanga esho eginatandika budde bwe buti egenda kubeera bweti njagala okakasa abantu titugenda kukyakala paka kuwulira bubi his excellence agenda tukuba omuziki paka kwegamba anawulyanga akooye anaalopera ku byenda bye anaalopera ku magumba ge kati njagala okakasa abantu
tuyingira tumala ssaawa mmeka tugenda kubeera tuguddewo wano ku ssaawa mwenda zennyini abantu batandika okujja abantu bwedde bankubira abakyala bali mugulango eri abagenze dubai nibagamba lwaki ssaawa mwenda luguddwa tulinawo naactually kyebayita meet and greet ekyo tukiranga abantu batukontakitinga agala okufuna ku kifaananyi ne fasiledi ogenda kubeera wano agala okufuna kifaananyi ne pulezidenti ogenda kubeera wano agala okufuna kifaananyi njawulo ojja wano gyetusaba tukusindika mu kasenge tugenda okufuna ebifaananyi ebyo waliwo ne ku kyokunywa naye nga ku ssaawa 12 egenda kubeesengakuma kati between essaawa 9 ne 12 tulinawo badijezi baffe nebirala so bantu bajerya so ekintu ekirala enteekateeka eno omuntu bw'ayingira ku otu we tuli bw'ayingira wali eri ku mulyango njagala briefly kubanga Derek alina kubeera nga abisuulamu briefly otubuulire nti ayingira bwati then bwatuukira kiribo kinebwe kiti entambula abantu oyongere okuba nnyo kiri kyomboziza tukubiriza bannayuganda mwena gye muli tugeze kuno tubeerenga abazungu bali mwate mwagala bulijjo otu abasobola temuvuga kubanga mulinye trail ekino ekifo kiri ku train station kumpi kwennyini It's a 6 minutes walk. Bajita North Greenwich station. Nenga abatekinga underground bayina kutekinga Jubilee Lane. Then baviremu North Green station. Yeah, kati otuka ovuddemu otambula 6 minutes. Kutambuza. What one Uber? Paka kutusa ku Intercontinental Hotel O2. Bwotuuka ojja kusanga basitubalizi baffe ebweru ba security guards bakulage ogenda okuyingirira venue bwotuuka munda otuukira ku level ogenda okusanga abantu batedde bizinesi zaabwe abalanga ebintu byabwe bano balanga mpiiri bano balanga byafumamiri bano balanga ki oyambadde bulungi then bwovaawo ogende obakubira ebifaananyi kakati Mr. Jobs ekibuzo kigenda okubuuza tubaddenga n'ebivulu nga bitegekebwa ku Regency njawulo ki eri ku Regency n'ekifo kino kyolowooza olwaliyo ali ayagala kumanya enjawulo nnene nnyo first of all kino ekintu kino we tulaze kyakolebwa nga kya events Regency yakolebwa nga ya weddings epointi nkulu nyo ekyokubiri naye tujja kuddayo okolyawo naye ekyokubiri ekisinga nyo bwotuuka wano otu oba omaze okutuuka mu bifo ebibaddemu abayimbi abanene mu Africa bakozi kids baani soka tutuse ku mutendero nti bannayuganda tebatuswaza tukyetaaga abantu nga tujule bannayuganda mujje muwagire tukyagendera ddala maaso tebo zikyaliwo ne tiketsi ezaffe ngaffe nazo weziri ekirala kyenjagala okusembyayoko nti banino abantu aba bizinesi berigi batulya wano ogenda kubeerawo aba bizinesi wakyaliwo space toli alina bizinesi yakyalanga nkwegayiridde nkubira essimu ku kasente akatono oleete bizinesi yo tuexpectinga abantu abateka wansi wa 13 baveewo nga bategedde ekyotunda olina insurance olina agency yo ya Kenya byakijjangu ubeewo n'omudalaku actually emidaala egyo omukulu ajja giyitamu main artist agenda giyitamu kitegeeza ebifaananyi galambula ku midaala egyo so abantu batukubire